ng'asaasisa jjuma ku muzikiti ekibuli. Amyuka Supreme Mufti Sheikh Muhamood Kibaate asinzidde wano n'asaba omukulembeze w'eggwanga obutateeka mukono ku bbago ly'okuggya ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga. Ababaka lyebaayisa wiiki ewedde. Ky'omukisa omulungi oli musajja alumirwa ensi eno okuba oli yali egudde mu nnyanga n'ogenda n'ogirwanirira n'ogitaasa n'obeera omuntu azaagirabirira n'ebizibu ebingi by'oza otunuulira taasa ensi eno toteeka omukono ku mateeka ago baddeyo bagatereeze. Sheikh Kibaate era alaze obwennyamivu ku kyayisa omulugube n'okweyagaliza ababaka ba palamenti gwe baalaga nga bayisa ebbago lino lyagamba titeryakiikirira ndowooza z'abantu. Abantu ne bava mu palamenti essaawa 9 muli ku ki tweyongeza mweyongeza ki bisanja mufa ki sente. Supreme Mufti Sheikh Siliman Ndirangwa asaalidde wakiso ku muzikiti omupya ogubaweereddwa ssentebe wa disitulikiti Matia Lwanga Bwanika. Ate era n'okuddamu okwebaza olw'enkolagana ennungi okulaba nti abantu bateekeddwa okusinza Katonda n'olaba nti abasiraamu bwe baweebwa ekifo kino ne kizimbibwa ne basaaliramu. Eno omusirikale wa poliisi Ali Katende abadde mu kyambalo kye kijjuvu yabakulembedde. Bateeseteese okujaguza mu njaguza yonna nga gye baagala. Akuŋŋaanye wano olwaleero nga tonnateekateeka ebyo, sooka okube flashback. Omwaka we gwatandika, what is your value that you've added to Islam? Ng'ayogerako eri abasiraamu, omulangira Sheikh Kalifani Kakungulu akalaatidde abasiraamu okubeera abeerufu ku muzikiti ogubakwasiddwa. Matia atuwadde naye ate omulala akoze eki? Nja kubasaba temutunda ekyo. Gerard Luyima, NTV ku ssaawa emu.